Okay. Ebya gravity kitegerekese ekituufu nti gavumenti yekirimu omukono okukuba Bobi Wine. Bino byonna njagala otuule wansi okakane owulirize omanye wajje byatandikira. Twabasuubiza oba twabagamba nti ER News UG ge mawulire gokka oba gwe mukutu gwokka ogukuleetera amawulire yagaddala nga gamaze okunoonyezebwa ne gasengejeebwa ate ne tugakuleetera nga gasunsuddwa. Ambassador ow'akabi yakikuttemu okubanga ate alukusoosootolera. Gravity omutujju okuwalampa Bobi Wine abangi baali bagamba nti ayagala kuyisawo akayimba ke, n'abalala abagamba nti ayina by'ayisaawo. Byonna byogeddwa. Gravity omutujju tuzze tumulaba nti emabegako yagendako ewa Bobi Wine ne bikwata mu ngalo ng'era alaga nti Bobi Wine wakabi nnyo era ye mukulembeze w'enkya asobola okuba ng'amukulembera. Wabula mwaka oguwedde ng'ali mu nteekateeka y'okuba ng'ategeka ekivulu okwepiica. Byonna bwe twabitegeera nti omusajja ono yalya naye ali mu kwebuzaabuza. Byonna bibaddewo omwaka ogwo guwedde gubaddemu emivuyo mingi nnyo naddala ku nsonga ya copyright oluvannyuma lw'okubanga nti yavaayo n'agamba nti abayimbi ba Federation akulembeddwa KENZO nga pulezidenti waabwe nti ssente bali mu kwonoona ssente z'omusolo nkifo kizandikozeemu ebintu ebirala. Byonna byavaawo pulezidenti Kyagulanyi NUP abantu gwe balonda ng'agamba nti buli muyimbi yenna yandivuddeyo n'akozesa talenti ye n'ekitone kye ekyokubanga ategeeza eggwanga oba ng'alabisa eggwanga abo bonna abeenyigira okussa eggwanga lyaffe wansi oba okubanga nti abeenyigira okubanga banyigiriza abanyigirizibwa. Muganda wange Eddie Kenzo yatabuka era n'agamba nti Bobi Wine tayagaliza industry ya Uganda era n'agamba nti Eddie Kenzo nti Bobi Wine nti byamulema ebbanga lyonna lyabaddewo bo kati abato kabajje batwala ekintu kyabwe mu maaso music waabwe asobola okuba nga bamufunamu. Byonna bize bibaawo nga ne Gravity omutujju era nga twamulaba nti agenda mu Federation. Abayimbi bangi bazze nga bagenda mu Federation naye kibajjeeyo olw'okuba nga mbu Eddie Kenzo ayagala bamutwalire waggulu nnyo era nga kabona ate nga tekisoboka abayimbi nabo nga beeraba nga basita. Byonna bize bibaawo wabula essaga ya Gravity omutujju wejjidde okuba nga ebaawo e Busabala era kyategeerekeka nti Gravity omutujju omu omunene mu gavumenti yamubalira ajje apangise oba alabe Bobi Wine amupangise Busabala ategekireyo okwepiica nga tanabategeka lugogo. Bobi Wine nga wali omusajja omugezigezi ennyo n'agamba nti waayi abasajja bano baagala okunkozesa watya Busabala biiki yange baagala gikoleramu ebintu ebitategerekeka baneekwase nti ndi mukyamu nnyo ate obaolyawo basobole okuba nga bagigala. Bobi Wine Gravity omutujju ng'agamba kankuwe millions 5 ompe
Busabala beach tegekiremu okwepiica. Byonna Bobi Wine byamutuukako naye yagaana n'agamba nedda ekifo kyange tekitegekebwamu bivvulo. Wabula ako konna Gravity we yakabala ne kagaana okwepiica n'akussa erugogo. Era mu bivvulu byonna bize bibaawo erugogo kyekivvulu kyokka ekyaggwa ssaawa 9 lw'okubanga nti Nabbanja Honorable Minister Ssaabaminisita yalagira nti ekivvulu kyongezeeyo nti teri bantu okugenda waka nti kyongezeewo abantu bakube omuziki gwabwe paka ssaawa 9. Ekya Fikifa Maika zaali zigenda kuwera ssaawa 7 sawundi ne bamujjako nga tuvuddeyo tuli ku mulamwa oba tuli ku kinyusi eky'okuzimba eddwaliro e Busabala ku piici ya Bobi Wine ng'asaba 100 ku 100 bazimbewo eddwaliro olw'okubanga nti Bobi Wine yavaayo n'agamba nti ssente z'omusolo ezo biliyoni 13 zandibadde nga zizimbamu kiruddu nga 3 oba 2 asaako ssente zisigadde ne zigulamu amadagala malwaliro ag'enjawulo kubanga teri malagala malwaliro. Gravity eyamusomeramu omukulu mu gavumenti n'agamba nti nze nsobola okuba Bobi Wine nemusa ku ttaka ate oba oliawo nti oludda oluvuganya nti ate lwe bisinga okwagalira ddala. Gravity ng'alemera ku Bobi Wine oluvannyuma ng'akwata ekitundu ky'omusenyu ng'akitwalayo Busabala ng'akwata obusawo bwa seminti 2 ng'abutwale Busabala n'agamba nti ye asonzeko kyasonze. Bobi Wine naye atandikiraawo amuwe ettaka basobola okuba nga tebazimba eddwaliro oba agende ewaabwe Gomba gyazaalibwa oba gyasibuka azimbeyo eddwaliro oba sinakindi ekyaddondo gyawangalire Magere abazimbira eddwaliro. Byonna bibaddewo era bize bibaawo. Gravity omutujju yali amanyi okutwalayo obusawo bwa seminti bali bagenda muyisa bubi nnyo bamukube nti amawulire gongere okuba nga gatandikiraawo okuba nga gamwogerwako. Wabula abantu bonna His Excellency Bobi Wine baze nga atambula nabo abayigiriza okuba n'empisa n'okwaniriza ne buli omu nga buli wazze naye nga omulabirwa nga ku bikolwa bye mu maaso awo. Era asikali yamwaniriza bulungi nnyo n'amuyambako n'omusitulako obusawo bwa seminti n'abuyingiza munda. Tekyamumalira tekyakola n'asalawo kubanga abala kano. Ettaka eriri e Busabala Gravity lyabadde ayagala okutandika okuzimbamu eddwaliro bwino bwayo yuno. Gravity mu mwaka oguwedde omwaka gwa 2022 nga gwako yagenda n'agula ettaka ewa DJ Ericom nga Ericom okusooka we baaliramuza yabasaba obukadde 9 wabula Gravity n'akaaba nnyo n'agamba talina ssente ezo wabula okomekerezebwa nga basse ku bukadde 7 era Gravity n'akwata obukadde 3 ne basasula DJ Ericom ne bakola endagaano eyo eraga nti oguze naye tomazeeyo mukitegedde era tebaamuwa kyapa ky'ettaka eryo ne bamugamba nti mu myezi 3 ssebo obukadde bwange 4 ojja kubanga obumazeeyo. Muganda wange nkugamba emyezi 3 gyaggwayo dda. Gravity nga teyeenyeenya wabula DJ Ericom ng'abuuza owaaye ssente zange balansi nga simulaba. Oluvannyuma nnyo oyo omukazi gwe wa Gravity omutujju gwe mugamba abadde amusangamu akasente n'ayogera ne DJ Ericom n'amugamba owaaye tubadde tusaba otosooka otuswamemuuko nti wankubadde ebbanga liweddeyo tusooke tumalirize okwepiica konsati then tukuwa akasente. Okwepiica konsati yaggwa
okwepicha concert yagwa tebaamuwa ssente DJ Ericom n'asirika. Kyokka omwaka guweddeko ebbanga lyekulungudde ate yagenze okulaba nga Gravity omutujju agamba nti epoloti eri Busabala yiye tagiinako bwannannyini DJ Ericom n'avaayo n'alaga ekyapa nti kiri mmanya ge Gravity omutujju tamumalangayo ssente. Wabula bino byonna omukulu Balam Ssaabavulu akirimu atya. Balamu yakwata Gravity omutujju n'amutwala ewa President Museveni ne batuula wansi n'amugamba nti oguno omuzannyo ojja guzannyo ojja gusobola okuba Bobi Wine omusse wansi. Era omukulembeze w'eggwanga President Museveni we baamusomeramu nti Gravity omutujju asobola ogonza Bobi Wine oba n'amukuba ku ttaka kubanga alina ebigambo bingi tactics nnyingi z'alina ez'okussa Bobi Wine lwakubanga nti naye mwana wa ghetto. Ebyali ensikini tobimbuuza mbuuza ebya Gravity omutujju ssaawa zino kubanga yali mu lukwe luno. Gravity omutujju omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti mbawadde billions 3 ezigenda okuzimba ate eddwaliro e Busabala. Wabula ekigambibwa mbu billions 3 tebazikwasa Gravity omutujju, billions 3 tebazikwata Balam Barugale, wabula balina gwe bazikwasa naye nga ssente billions 3 ez'okuzimba eddwaliro omukulembeze w'eggwanga President Museveni yazibawa. Wabula kwobwo obusatu ekigambibwa billions 3 ezigambibwa nti zaawerebwa nti Balam Barugale Balamu Ssaabavulu yakwatako millions 6 n'ajjako millions 3 n'aziwa Gravity omutujju. Era wenjogerera millions 3 Gravity ze zimukozesa ebintu byonna. Era DJ Ericom yavuddeyo n'agamba nti njagala tugende mu mateeka Bunambiro n'agenda mu poliisi y'ekibibi side ze Busabala Road tebimumalidde n'ajja ekatwe ne batuulamu. Wabula ekimaze otegeerekeka nti Gravity ono tayagala kugenda mu kkooti oba mu byamateeka. Akimanyi waba agenze mu byamateeka nti bigujja musinga. Wabula ku kyempuliddeko nti DJ Ericom bamugambye nti abeere mukakamu. Ab'ebyokwerinda bamugambye nti abeere mukakamu nti ettaka eryo Gravity wabanga ali serious nga yagala lizimbamu eddwaliro akasente weekali sente diriwo bagenda mumamirira ate Gravity ayiseewo ebibyo. Muganda wange gwe we naawuliza ER News UG mbadde nsaba oyongere okubanga ombeera ka like onsubscribinge ate okomentinge osharinge ate nga weeriyo enkola yaffe vidiyo esobola okuba nga etolontuka emisinde ate tusobola okuba nga tetweyongera maaso. Sijja koma kubeebaza obuwagizi bwe mundaze ba Friends of ER News UG wabula nga mbagamba nti tuli mu nteekateeka ey'okubanga tugenda okubanga tubaweereza ekivulu ekya baby eky'omukulu Abudunyugunya ekyali kitegekeddwa emubende ennaku z'omwezi nga 18 nga kikyaliyo nga Abudunyugunya yasuubiza abawagizi ba Baby Deo ssaako n'abatuuze eb'emubende n'abazadde ba Baby Deo nti ssente zonna ezigenda okuba nga zivaamu mu kivulu ekyo kigenda kuzimba ate ennyumba nga olaba eya Moze Radio gye baazimba. So naye abeere nga ajjukibwako ng'ebyafaayo oba nga ayogerwako mu byafaayo era musobola okuba nga awandiikibwa mu katabo nga omusajja Nsajjabiku yavaayo okuba nga agamba nti ettaffaali lya Uganda ligasseeko saako mu music industry saako ne mu mbeera ey'okubanga nti ennono n'obuwangwa nti yabisa ku ntiko. Nze ambassador wakabi tova ku ER News UG mbagamba nti mwebale kuba nga mwekumirako mu subscribing mu liking ate mututeeke ku ntiko.